wali oloseko ng'obuze ekyo tukigenda okatunuulya olunaku olwaleero. Amikwana banda banze Brother Steven ndi mulokole nibagiyita Chosen Generation nga kweno channel tuba tuddamu ebirooto n'okuyiga ku topics endala. Ekyoto kino ekyokulota ng'obuze bantu bangi nnyo bakiroose ne batategeera makulu gaakyo. Olota obulidde mu kibira, olota oli mu tawuni obuze, olota obadde oddaka n'obula, obadde oli mu kkubo gy'obulidde, waliwo akuwadde direction enkyamu, obadde obuze otya mukwano gwange. Tutuulya in details ekyoto kino ekyokola kye ekyokubula. Namba emu, olota ng'obulidde mu kibira, abamu osanga ng'oli mu kibira oli eyo obuze. Kino kiriko mu bakimbuuziza nnyo ng'oli mu kibira oli obuze tobitegeera and you're confused, tomanyi wakwata tomanyi wakulaga. Ngera bulaba ekyoto ekyo mukwano gwange kyambulako nnyo kituyita confusion. Ng'oli desperate nga mutuufu totegeera oba wakudda mu buliwo nga weebuuza nkole ki mukama waffe omulungi yeebazibwe. Oluusi ekyoto kino akitambulako oluusi omwoyo w'okutya, spirit of fear. Naye ng'ebiseera ebisinga kyolina okuba ng'okola kuba ng'osaba okuluŋŋamizibwa. Ekyoto kino eky'okubula kitambulirako nnyo omwoyo wa confusion, kitambulirako nnyo amagenda. Kati olina okuba nga mukwano gwange osaba Katonda okuba nga akuwa direction, okuba nga aluŋŋamya amagenda go. Bayibuli egamba bakulembera omwoyo omutukuvu be baana ba Katonda. Bw'olota nga muntu yabadde atambula naawe n'owekanga ng'omuntu oyo akubuzizza, ebiseera ebisinga Mukama Katonda aba akuwoninga ku muntu oyo. Beera mwegendereza, omuntu oyo ayinza oba alina byagenda okuba nga akulidingamu ebitali birungi, ebitagenda kukuviramu birungi, ebigenda okuba nga mukwano gwange bitroubulinga omwoyo gwo, oba nga mukwano gwange amagenda tegagenda kubeera malungi nnyo. Bwe tuba tutambula ne Katonda atuwa be tuyita ba destiny helpers, be baba nga batuyambako okuba nga tutambula mu magenda gaffe. Ate unfortunately omulabe Sitaani asobola okugattako abantu nga mubotoofu bayinza okulabika nga abalungi naye nga mukwano gwange tebakwongerako, tebakutwala magenda go nga bakuslowinga. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So bw'oba ng'olina omuntu yenna ngaba nga akubuuza ne mukwano gwange ti ekyo nakyo okitegedde. Osobola okulota nga ate omuntu akuwadde direction n'agamba kwata eno, obadde obuuza direction omuntu n'akulaga direction n'agamba kwata eno, n'olaba nga mutuufu otuuseeyo n'obula. Ebiseera bisinga Mukama Katonda era bakugamba kubanga mukwano gwange omunoonya abe nga yaba directing ebigere byo oba ogenda kubula. Okubula kitegeeza nti ogenda kubula mu buliwo naye mukwano gwange osobola okubula n'oba nga toli mu kukola ky'olina kuba ng'okola. Ekyoto kino eky'okubula kiri soso kurusha mukwano gwange, olina okwegendereza n'okwekebera ennyo. Tekiri kimu kyokka. Sometimes osobola okwesanga ng'oli mu tawuni eyo otambula, oli mu tawuni otambula, mukwano gwange ekyoto kino eky'okutambula ebiseera bisinga ng'oli mu tawuni otambula kyambulako nnyo omwoyo gw'okwenjeera. Era gyagenda okiraba evidence mu bulamu obwo nga kiri so evident nti oli muntu ayenjera wano ne wali naye nga tolina wose tolinga Mukama wakulabiza mukisa nti weya wano naye ng'oli muntu oyenjera buyenjeezi. Olota buli kaseera otambula odde eno eri. Ebiseera bisinga gubeera mwoyo gwakwenjeera. Babe mu kyoto kino olina okwegendereza ennyo mukwano gwange. Details eziri mu kyoto kintu kikulu nnyo. Tukyongera abooluganda okanga oli mpya mukwano gwange subscribinga kona kade selecting all onakikola ekyo ojja kuba ofuna notification buli lwenateekanga video kweno channel. Mukwano gwange abasigadde mu likinge message eno mugilikinge bannaye channel mugibuulira abantu bagitegeere nabo basobola okuba nga bategeera ebirooto byabwe bye baloota ebyo bina bituyigiriza abaludde kuno mukimanyi channel nebawadde omukisa. Obaka buno mulikinge ate musharinge message eno eri abalala. Ekyoto kino ekyokubula mukwano gwange wakiroosa otya? Wamaze n'olaba direction, wamaze n'otegeera, abamu osobola okuta fine obuze naye mu kubula okwo n'omala n'olaba gy'olaga. Obadde obuze mu kyoto ate n'omala n'otegeera gy'oli ekkubo ery'okuba nga nkwata. So singa bw'olaba ekkubo ettuufu ery'okukwata Mukama Katonda yaba akulungamya mukwano gwange, yaba akulungamya era bwetaaga okuba nga oyongera okuba ng'osaba direction ya Katonda okuba nga akulungamya mu magenda go. Bagambe ekyoto kino eky'okubula ebiseera bisinga kitambulirako nnyo okuba nga mukwano gwange toli mu magenda go. Okuba ng'osaba Katonda omutukuvu n'okuba nga akulungamya, okuba nga akuwa direction mu bulamu bwo. So bw'olota nga mukwano gwange olaba obuuze fine n'olaba direction Mukama Katonda yaba akola ki? Abagenda okulungamya Mukama bakulaga nti mukwano gwange ogenda kuba nga ofuna direction, ogenda kuba nga amagenda ogenda kubeera malungi, mukwano gwange ogenda kuba nga otegeera ekyokukola kigenda kuba nga kiyitamu. Osobola okulota ng'obuze naye ng'ekifo kale obadde okimanyi. Okulota ng'oli obuze, oli mu kibira, oli ku street obadde tomanyi, oli makubo gobadde tomanyi gy'obulidde niba okuba nga ekifo kimanyi bulungi nnyo nti kino ekifo kimbeeramu oba ndi familia n'ekifo kino naye ate n'osanga mukwano gwange obuze.
mu kifo ky'omanyi obulungi ate nga mulaavu mukoze ki mubulidde bangi bafuna nnyo ekirooto ekyo ekirooto kino kimukwano gwange kiba kyakukola ki kiba kyakulungamizibwa ebiseera ebisinga mukama akuba akulaga nti essaawa eyo mukwano gwe byoli mu kukolako ogenda kubanga mukwano gwange obula nja kukozesa ekigambo ekyo kyobula bwetakuba nga odde ewa Katonda okubanga akola ki akulungamya and sometimes kitambulako nnyo oluusi confusion kyekimu nekiri ekyokuloota nga oli mu kibira oli eyo okoze eki obuze ekyo mu kibira kyenjawulo eriwo nti osobola okubeera nga oli so confused era nga nawe kenyini olaba mutuufu tomanyi kyakuzaako abamu weebuuza oli awo tomanyi kyakuzaako waliwo n'okutya kukwambadde kwegamba oli awo n'ennaku ekwambadde osobola ekyoto ng'ekyo ng'oli mu kibira obuze bw'oloota nga bakusibireyo mu kibira manya nti mukwano gwange Mukama Katonda bakulaga nti omwoyo gwo gubeera musibe obeera muwambe ebintu bino ebyokubula ebiseera ebisinga bitambulako nnyo emyoyo nga gusobola okukuwamba n'obulira eyo n'otaba Mukama Katonda okubanga ajja kusumulula okubanga akujjayo waliwo sooti ekirooto kino kitere mu comment section ng'yonna gye wakirootamu tujja kubanga mukwano gwange tukunnyonnyola amakulu gaakyo mu comment section abaloota ebirooto nga mukoze ki nga mubuze osobola otakale nga tobuze oluusi n'oloota nga oluuzinze ebintu byo nga bye bibuze katugambe ebisumuluzo bye bibuze kati ekibuze mu kirooto ekyo manya nti mukwano gwange gabeera amakulu g'ekyoto tugambe biba bisumuluzo bikiikirira obufuzi bwo bikiikirira obuyinza bwo alina ekisumuluzo yaba n'obuyinza siko kiri yaba ne access so okuloota ng'osudde wallet esobola okukiikirira ebiri mu wallet byotera okuteekamu nga identity cards identity yo omwana wa Katonda so okukiikirira ebyenfuna byo kubanga ebibeera mu ki mu wallet eyo kisinzira ebintu ki oteeka mu wallet nga ebiseera ebisinga ekiikirira byanfuna byo osobola okuloota nga oluzinze engatto zo ng'ozinoonya toziraba oluusi olina ennyumba gy'oyingiddemu olina ofuluma onoonya engatto zo toziraba ebiseera ebisinga engatto zikiikirira maki magenda Mukama bakulaga nti mukwano gwange ebintu by'oyingiddemu oluusi oyingidde mu WhatsApp group n'otanga engatto zo toziraba ebiseera ebisinga Mukama bakulaga nti wooyingidde oluzingiddewo amagenda go aba akuwoninga wali group ebiri okwo online mbu bisomesa Bible Zoom bisima Zoom biki otuuke nga ba brainwashing nga bakunaazamu ku buli kimu kyonna ne bagirega abasuba bo ne bagirega oli ne bakuyigiriza ebintu bitawulyanganako mu Bible ng'ate olabira ddala mu butuufu bikyamu saa mukwano gwange nga bakubuzizza ekyoto nga kino ekyokuba nga mukwano oluziza engatto zo ojja kuba nga okiroota kasembayo osobola okuloota nga obulidde mu kifo nga kirimu ekizikiza ekifo nga kirimu ki ekizikiza ng'olio gy'obulidde mu bizikiza okwatakwata tolaba bulungi manya nti mukwano gwange eyo gy'obulidde mu kizikiza ebiseera ebisinga ebeera spiritual blindness Mukama Katonda akulaga nti amaaso g'omwoyo masibe omulabe Sitaani akoze ki akuzibye amaaso abamu oloota ng'oli mu luumu naye nga butuufu tolaba kisobola okubeera ekirala n'oloota ng'oli mu kibira bizikiza oli mu kkubo bizikiza nti mukwano gwange Mukama Katonda bakulaga spiritual blindness ekibiina okubeera mu luumu nga tolaba abamu oloota oluzinze eye glasses zo oli muntu ayambala nnyo galubindi naye mukwano oloota nga galubindi zo zibuzo zinoonya toziraba era kyekimu mukwano gwange omulabe Sitaani bakuziba amaaso mu nsi ey'omwoyo bagambye nti waloota otya ekirooto kino kitere mu comment section twongere okubanga tulaba ebirooto bino muloota tugenda kubanga tukola ki tubiddamu oba gwe olimpya subscribingako nakade waliwo ekirooto kyakinjagala mujige ekirooto ekikwatagana ku simu okuloota essimu nakyo kitambulako nnyo empuliziganya ne Katonda ojja kuona ku kavidiyo kali wano waggulu bonakakoonako ojja kugenda direct bwotakakoonako tugenda kugendako kuna kavidiyo kali waggulu kagenda kulaga ebirooto ebikwatagana ku masimu ogenda kuba nga oyiga bijjo kalabira keeyongeze genda kuba kakulaga bijjo ebikwatagana ku masimu mukwano mbeere bulungi waliwo enamba eri mu comment section mumpeereza emessage ja kuba weereza link joininga ekkanisa yaffe WhatsApp kanisa eyo si ya birooto naye tuyiga bingi mbeere bulungi mweraba